ana kamanyi haro omusajja yaleese omumyu obulungi mu box erwa bulwa yaleesemu akamyu akanene kalwa omusajja wa mukyalo yalunze akamyu n'akaita kali mu kilo nga 3 oba 2.3 bakatadde wa musuma salamu kabadde awo akamyu bakaleese kali awo arudawo ne yaleese omumyu buno obweru arudawo haru yego mukadde go bulese nawalese mu katale ozze kutunda oba oguze olese tukwe musente jangu onyagala bakadde nga mabayina envinga ezange ezeeru sokola omukadde alinga yetise agenda nga mudwalo kutwala yemmere kumba lete emali sokola omukadde bwalese emali okuvera tudde n'emali ewali te omukadde atula nga sokola be gamba laba mukadde munange transport bw'onaaba ng'ojja kusoma n'oyo naye bamuleeta aleese ekisero kiramba naye tumudamu kwetaano omumyu mande babeeza lwakumeka njagala ono yaleese omumyu bunalwa yageze kweta akami kazaalazaala dda n'abaana ne bagwamu kamaze emyaka emeka kano kaweza 10 wabulundirawo Lugazi gamba haleluya nanyi ne bunalwa onayina waka ina obunyirira n'otuma omuntu omumyu n'aleeta obubeba so kalabe kunakanya n'amaguzi kanene kano kasajja so kalabe maali ekisero kyokka kirimu emitwalo nga 10 ameka nga 8 gorwawo ogenda nakyo ku mutwe sasula 3 kyetike 3 promotion mongeddeko 10 sokola be mali bwefaanagana nino yagana yonamu ebisajja byerere byatuleetera mutandika okubulawa zeyi tukibagambe baleete peya batuleetera busajja bokka sokola bakami bakafaanagana lindako buno obunyirira musoka aleeta obwo Jobana Rua. So emyaka 20. Mba Busoga. Busoga sayidi ki? Busoga Jinja district. Jinja district. Watandika dde okulunda obumyu? Mwaka gumu n'ekitundu. Katolina yo omumyu nga mumeka? Nina obumyu nga 25. Obumyu 25. Obulundira wenkana ki? Mbulundira muka kata abasoga batubereko oyogera mu lusoga bagamba abasoga mwena ab'edinda abasoga mwena mbala mwisa ab'edinda mwego okulunda obumyu ndije gano we babulundira mbaire noonya akatale kaabwo balamuka bulunda akatale kali wano mu Sawo Uganda tumira abaana we busoga namwisa ku mugabi mugerwawo Makindye alamusa ku Kesaloyi emukono Lucy Mirembe gundi basona banyo mwena abatulaba nalamusa ku Joni twebaza mukama kulwa mamono kino kye kinjogerako kana akasero kolaba kana akasero kokka kasobola kujamu omnyubuna n'otula nabo mu basi n'otuuka wano bwebanga obulabiridde obulungi n'ofuna ku sente emitwalo 8 9 10 tuyigiriza abantu ng'osobola kulunda abafunda osobola kulimira abafunda ate n'ofunamu buno omumyu tubwetaaga ndimiro tubwetaaga eka y'ettaka obulunda ku ffumbiro emabega g'effumbiro obulunda mu lujja lwo so omulembe gukyuka naye Katonda takyuka twebaza mukama badde balina za eka z'ebintu ebirala ng'okaaba naye katukyusa mu ndowooza tambula n'omulembe va ku mulembe gwa compact dda ku mulembe gwa flash compact yali nnene tape naye ng'eriko ennyimba 12 kati ka flash katono kaliko ennyimba 1 2 3 4 5 ng'omulembe ogutulimu abadde bakama ennyanja bagigala biki byonna kati ennyama yituleese omulembe guno bagiyita white meat olundi obumyu Sawa Uganda lyebugula mwina bande batu bategekedde omusomo olunaku lwa Mande sawa 3 tusingane kyengera buddo ku factory ya Sawa Uganda yugokola ne Sawa Uganda Nezirayo ekera n'enkomawo nenzija
Then netwala obumyu busatu obukazi bubiri n'akasajja kamu naye Katonda yakolera ekyamagero waliwo natwala bakali kubuto mwezi ogw'omusanvu na 11 nekazaala obwana 7 Katonda omwenda wakataawo nekadamu nekazaala nakala akakazi akalala bagenda okuzaala akamu kazaala obumyu 9 akala nekazaala era 7 naye nawulira essanyu nengamba kati n'okwata bulogana omusanvu tebasooka okuzaala logatako ne taata ne maama wama nange kati kulya wendindi mugumu ane ebibikire byagala njagala okubabuulira obulungi obuli mu bumyu. Nze nina muka mwanyinaze abadde agulumba naye buli kiseera ng'agamba bannangenza obwavu bunnuma mwanyeko talina kyandabirira nonye tagira bw'ati naye mukyala wange yaŋŋamba mu ngolamu wange nkubuulire natandika okulunda obumyu bwe natandika okulunda obumyu mba ndi awo nga bagula akamyu 3 nenjigiriza ne muliraanwa naye mba ndi awo nga bamugulako akamyu 3 kati nga tutandika nga twekuŋŋaanya nga waliwo lyajja nga atugulako obumyu naŋŋamba mulamu wange nkubuulire tandika okulunda obumyu omusulo tugutunda ekidomola nkitunda mutwalo obubi bw'obumyu mbutunda ekidomola ensawo ngitunda emitwalo egyo 2 era bw'olunda obumyu lunda obumyu nga obusa obutaka bwokka omusulo oguteeka gwokka ate gw'oliwo oli olina ebitooke gutta ebiwuka gutta gugimusa era yaŋŋamba nti tandika n'obumyu 3 mwanyinaze yenyini najja oyagala kagawala totandika na kinene otandika n'obumyu 3 n'ozimba mpola oyagala kukola edduuka lya South Uganda tandika n'emitwalo 10 watto omukyala bwe yatandika okulunda obumyu nange ninawe nawewerera era ajja n'emmotoka ye Vista yenyini n'ayigenda mu nnimiro yange n'atandika okusala omuddo n'agukuŋŋaanya n'aga nti ekintu kino nali sikyagala lwakuba nti omukyala yali tannyonnyodde bannange mukwatagane omuntu osobola okunnyonnyola munno ekintu akitegeere mulebe kusika mu ggwanga mukikola kijja kutambula genkwadde bwa ambasada batambula bulungi nnyo omulala era omukyala omuliro leetenu kati genda bwembuzi yamwe ebuliye ebigye omwana kyabuka mu kigaganzi olowooza alina muki kati tutandise kuwala jangu kitawo nebwonaayika nabyo piki yange n'ebigye byange n'ebimu byange aliwo omusajja waffe waliwo mwita muzeyi George Mwaga oyo ana akantu kali kagulini kugamba nange mpaya kagulini ako nga tomanyi naye lugamba kampe nange nga tolina sirodeya wakali otunda embuzi n'oleeta nonywa Kenya Plus gamba gye tuli mumulaba omwana oyo tavaawo tutaase n'omyumika n'akasajja kaluwa kati ogenda kuddira akanyumba kali waggulu omunye obuteeke waggulu akasajja okateeke wansi gye tuli ntegeeza kali naye ate bw'oba ng'osobola kino tandika na kiki okitegedde kati tobugatta mu kinyumba kimu ate gweoli wano olina emyaka 4 kudda waggulu 3 tolina sente ezigula ekinyumba kyonna otondemu kujjawa kubanga gwe kisimu kya gavumenti yaffe ogenda kuleeta akamyo kateekewa akaliro kateekewa akaliro kateekewa akasajja kateekewa akasajja soko kateeke kokka gamba bw'omala otandika nabimu soko byereetere nga tonakutuuka kulebya okubeera n'omuntu bw'ati soko genda osaawa olumbugu sawa kalanda lugo ebikuta by'amatooke soko yekolera emyezi emirala ng'emeka osooka oyeteeremu amaanyi go naye bw'oba nga olina sente z'abaka wasitereka miliyoni 1 soko gisse mu bukozi anakitegedde
oleta biwa abe kwampa yo myu teka mukati ya ngabu nchikoze akakazi wetene box teka bwomala okukola ekintu kino kana akanyumba mugala kikajamu batukajamu mugala kikajamu obunyumba mmeka obunyumba buna ku mukaaga omuboyi sikota bujamu emabega byafumbira bujja batubujayo emabega genyumba bujja batubujayo otandika n'obunyumba mmeka n'akasajja kalwa kati akasajja kalwa kamala okulinnya abantu bamama basatu gaba kabalinnya ekiddirira gwokimanyi ekaye naye ate akantu kano ebokisi eno gitunuze esembere wanu kasobole kuyingiramu oba okireete kitunuze etunulewa akami bwe kamala okuzaala tokwata ku bwana obuto bukwatako kagenda kubuzira osegere naye ebokisi olina okukiteeka mu position ngaebokisi ogituukako oba ng'otunulamu tumudamu kukolesa pamba nnyo pamba etuga obwana obuto bakabeera kakazana kabeera kekola musegere kamaliza nga pamba ekoze eki kati bwegenda osala ekibulanketi ekikadde okikubeko n'obusimaali bulungi bwoti akami kagenda kwemaanya kateeke ku bulanketi oba funa ekigoye nga kiringa ekiwulo bwekitawulo kikubumu obusimaali kubanga oyinza okuteeka ekigoye kiri obunyulu bwe nga bwekoze numanza nayo nga bukoze eki musegere bakama bange omyobulamu nakasajja kagalawa bwomala okutegeera kano kalina olubuto akasajja okazzawa kano bwe kamala okuzaala sooka okaleka olunaku lumu kumeka kubanga babanga tokalese kagenda kuddamu kafuna olubuto eddakiika eyo alo sooka okawule akasajja okazzewa akasajja tokakwata n'okajja enu n'okateeka mu bwana kagenda kubanga kagoba maama omukwano maama lina obuto bufe ono maama yewojja enu akasajja kalwa ogenda kulanga maama agazaalwawo akasajja okategeera oti bwokakola bwoti okalaba ensigo oba okalaba akasajja namu kano kamaze kufuna olubuto okajja eno okateekawa owa akasajja iteeka eno akasajja kalwa kano nokateekamu nekamalamu esaawa mukaaga okitegede nodamu nokajjayo nokazza anakitegede akakyala kekotwala waani bw'onaakwata akasajja n'okatwala eri agenda kuba nga agobe maama baddukire ku buto obuto babulinnye babutte gamba tuvuddeyo atandise n'akanyumba ako nyagala mbale ekibalo buli abiri mu meka omwezi okukola ki omwezi ogwokubiri 24 omwezi ogwokusatu 24 omwezi ogwokuna bumeka 96 anakibaze bw'oweza omumyu 96 buno bwasooka 24 obumyu 14 busajja 10 buki bukazi kati obukazi 10 buli kamu kakuzaalidde 88 bwe mumeka 8 kati buno maama azaala omulundi ogw'omukaaga obwasooka buzaala maama azaala ogw'omusanvu obwasooka buzaala na buli buzaala ogenda kumala omwaka ogwo ogenda kuba ng'olina omumyu 15 kitegeeza tobusobola gamba niba tobusobola buli bwoweza omumyu 34 leetawa oyongere akanyumba akaki kati bw'oleeta omumyu 40 ye emitwalo yo nga 9 oba miliyoni erwa ijjaku emitwalo 30 ozimba akanyumba akaki ku mitwalo 9 bw'ojja ku 3 osikaza meka 5 teekawa kati oddemu season enala bw'oleeta ng'okola ki ogenda kumala omwaka ng'olina omumyu 12 akamyaka ganda akamyaka soga akamyaka kiga akafumbira kaweza kirezi kunya meka omumyu 15 tayimuzi kilo 22 kilo 10 meka
buli kilo tujigula omutwalo gumu 10 meka kwata kilo 13 tayimuza omutwalo gumu tayimuza 12 tufunye 15 buni tufunye 15 lwabiti simusagede tayimuza 2 kgs kilograms obafunye kilograms meka 10 meka kati kilograms 13 tayimuza 12 gumu 2 zemiliyoni zimeka asatu meka mu mwaka ogwo kati kwata miliyoni za 36 omwaka gulimu emyezi emeka kati miliyoni za 36 divided by 12 months buli mwezi miliyoni zimeka miliyoni 3 gamba 3 buli di katuzeyo owona omwana ono omwana omusaala afuna sente meka buli mwezi itwalaga ate oyo abeera ng'akola kati miliyoni 3 kyako emitwalo 2 y'omwana bw'oliba oyagala gaggawala mu mulembe guno ogutulimu olina okukolesa obudde bw'abantu abalala ensi ekulakulana ku speed gwonangiye gwa manager gwa buyingiza gw'obulaawa olwombeko omusulo gw'oleeta emmere togenda gaggawala n'obuba n'akusaba n'owa kimwe kya 10 kangamba mazima gwalina omudaala gw'ogenda kusaala omudaala ogugalawo gw'ogenda kuziika omudaala okola ki ensi ekulakulana ku speed bw'omala omwezi nga togenze mu kyalo oddayo mu kyalo ng'abaana bazimba amanyumba nawo n'otya n'omwana w'omwaka nga toyingidde mu kibuga Kampala oddayo mu kibuga Kampala nga kyakyuse anakitegedde kati okavalinga emyaka y'oyina oyina okufuna n'okolesa obudde bw'abantu abaki nabo ne bafuna naawe n'ofuna kati ze ndi mu kusomesa naye omwana aleese ki tagirese sente ebaka buli mwezi osigaza miliyoni 2 ate ng'olina omulimu omulala ng'olina edduuka eddala ng'olina bizinesi eringiza miliyoni 2 buli mwezi kwe kulunda omuliro nga watandika n'emitwalo 10-15 kisoboka sawa Uganda omuliro ebugula kati twebaza Mukama tuleese abasiraamu abo bamaze kutufuna layisinsi yonna ebusala netubutwala mu nsi z'Abaharabu layisinsi ebala zonna bazirinaawo tugenda kuzimba lufura wali wonna bwonna tubuteekamu mu kyuma salaamu aliko n'abukola bwati ntubujjako eddiba ekyuma nekibusa soseje nezifuluma nezigenda mu Dubai esente z'amafuta lindako mwena mwagenze okujja wano oyalinye takisi oba boda oba kagaali esente zatuuse dda mu nsi z'Abawarabu kubanga amafuta gonna gava gwelowooza wanywedde amafuta wali naye esente zigenze kyekyala ng'omwana waffe bw'amala okusoma alina okutunda embuzi n'enkoko n'ayesasulira passport agende kulabirira pusi agende kulabirira embwa agende kulabirira abakadde agende kukola obwa house girl ne house boy mwali mulabyeko omuchina nga house girl wano mwamalabyeko omuchina nga siika chapati ng'avuga taxi naye ate Katonda bwe yali ng'atonda ensi yonna Uganda yeyatonda yagitondera ku mutima gwe naye ate yefe abali obubi so kati tusawo Uganda ezze kubagolokosa tusobola kukola ebintu binu netubitwala eri esente enzungu nizijja mu nsawo yaffe ate sente enzungu ziwera mangu okutandika n'emyaka emirala ng'eki rosemary mugulula mu $1 n'obumyu mugulula mu ki mwena ngenda kubaleetera ensigo za kabeji akulira emyezi egi naye ng'ebikoola byonna ebijjako n'obiteekawa ate n'oleeta omuyuna na kabeji eri tuli mu kuteeka akatale Dubai n'otuusa wali ennyonyi etwala obumyu bwaffe etwala kabeji etwala enyaanya biringanya katale mu katale k'ensi yonna nakatanda wakubeera n'abaana abategeera abakulu oyo muwala wange awasa owange nkwa miliyoni 10 oba owonye kyansi nekukwata nga mutabani awasawa oyo muwala wange tanakufumbirwa nesooka nitegeera olina kyokola oba ogenda nkwongerezaako miliyoni 10 ngaakasimu ngamba nyeyanza miliyoni 10 tandikirawo oba bali kutwala muwala wange nkwerako n'ekinyumba kyaki ningamba omwana wange tomutwala kubunabona mama ogamba ki yes 2 wiki meka kumeka bweziwa weeks 2 ng'olaba konna kaleesa obwoya kali katandise kulya bukajjeko
oba okimaze kukitegeera ng'olaba katanse obuto butanse kukola ki bwonna mumaze kumera obwoyo bwo ng'okiraba. So tulina ne pellets entonotono okutandika ne wiiki ejja tulina pellets ezigenda okufuluma nga bw'ogiwa akamya akaganda kaggejja ne kasobola kuba kilo 3-5 mu myezi ng'ebiri 3. Ekyo muganya okukikubira engalo mugende mudde muba omuddo. Bwe tumala abagenda ku mmyu abagenda mu ndimiro kati mira ku bigere byo. Njagala ebuuzo byomwina musooke muyimirire ndi musomesa omuntu ku myaka gyo wazolidde akawungo onywedde ekyayi bw'otuula nnyo ogenda kulaba ng'oyebase n'atandika n'okufuwafuwa wano. Nali Nagalama nga nfuna emitwalo 6 omwezi nazo nga sirifuna buli mwezi. Yali afuna emitwalo meka? Kati ennyumba yali yasente meka? So kati wenjogera basaawa zino investor omulimu nfuna milioni 2 omwezi. Kati okola mulimu ki? Nze chemist wa South Uganda. Kati yafumba soda ino mwanywedde. Ate mu ndebe abooluganda mukama abayambe munsabire. No bwe naamala okugenda aweeru ninkuguka mu bintu ebyo byonna ninkoma mu Uganda nindira abaana buntamanyi gye bava nagenda mukono mu Karaji ningenda ku bizindaalo ninga abaana bonna bamala P7 senior 1 ng'ensi yakuba dda bakuzaalamu abaana erukuluzi bakukwata biki byonna mujje najja bana 16 nindira amagezi gano gonna gunassamu sente ninga baweera bwereere ninga bano bwe banga nfudde ngenze mu ggulu soda n'amajani bisigala nga bikola ki? Kanyebaza mukama siriyo ne mfactory ebintu bikola ki? Kanawo nkusaba oyagalize. Tumukubire ngeza manya tukasiza. Leero kanzigabye bwe natuuka bako mukazi nangoba. Nawo nkwadde yebiri. Ne madamu Rwema ne Karo namwe munga. Mwembi. Bayina abasajja babawa. Basaba n'abanya mwe n'abandaba abo ambassadors baffe okuva mu district z'enjawulo mu byalo by'enjawulo basazeewo kulwanisa obwavu mu kuyitira mu kulima n'okulunda okw'omulembe guno halimu okulunda obumyu okukola amaduuka agatunda products za South Uganda ate n'okulima rosemary ne herbs n'ebintu ebirala. So twebaza Mukama tubatendese tugenda kubawa amabaluwa nga bayigiriza abantu okulima n'okulunda okw'omulembe guno. South Uganda mujagadde oba South Uganda bewo mugende mugagawale mu linnya lya Yesu.